Kale okukatiriza nti ku polling stations zino 14 ze basinziddeko gamba mbu abantu babajjako eddembe lyabwe wali abantu abali balonze wabula ekyaliwo kyali kyaga nti agasajja gajja nga gasupervisingwa ne minisita omwe yaliwo ne gakubakuba box ate polling stations zino zezimu kuzayisinga okuumibwa kwaliko obukuumi bw'amaanyi nnyo ezimu ku mbogo kwaliwo ne mamba 2 nga zipaakinze naye nga batuga nti abakusirikale abaali basinga n'abantu obungi bali tebasobola kukwata gasajja ago ne gakubakuba box ne gagenda ng'ekigendo ekyagasajja ago agaali gakuumibwa gavumenti kyali kyakulaba nga obululu bwawo tebubalibwa. Kakati ensala eno kyetegeeza nti omuntu maaso akalulu ke tugendamu bw'anaalaba nga talina chance yakulwangula kalulu nga ye afuna gakanyama nti mugende mukole ki muggyewo boxi zammwe nga polling station nga 10 zijja kusazibwamu akalulu. Kyovula nga tuga nti ensala eno za demokrasiya emabega kubanga lwaki gavumenti si yenenyezebwa nalukoole yawangula nga wakati mu buguyo bwonna bwonna lwaki gwoteekako obuvunaanyizibwa bw'okulaba nti ate yali alina n'okuteekawo bakanyama abakuuma akalulu ako obutatataaganyizibwa. Kyova olaba nga kino lukwe lupange era kizza demokrasiya emabega. Era buli muntu yenna ayaayaanira okulaba demokrasiya yandibadde tasanyukira nsala eno. Nze terina wa basement. Yes, olunaku lwa byewuunyo naye ng'abadde mu mataazi n'ebimu tetubyewuunya. Babuzeeko katono tuzzaayo ng'ewa Wakayima ogamba nti balangiridde Nambi ng'omuwanguzi. Ndowooza kye kyokka omulamuzi kyatakoze. Naye ebirala byonna nga bwe twogera mu mateeka tagoberedde mateeka tagoberedde bujulizi mu nsala gy'awadde omulamuzi ono. Era ensala ye gye tufunye olwaleero tugyogeddeko ne bakama baffe mu kibiina kuba instructions ziva mu kibiina kya National Unity Platform nga mu byamateeka munnaffe George Musi n'obukulembeze bw'ekibiina obw'oku ntikko wabaddewo position 2. Oweekitiibwa Nalukoola twogereganyizaako naye naye nga tannaba kugenda ayogera bintu 2 nti NRM yonna ne bweddayo e Kawempe nga basazizzaamu okulonda ajja giwujja akalulu. Position ey'okubiri nti nno tayinza kuleka nsonga zisaliddwawo mu bukyamu zisigale ku record. Nti newankubadde amaanyi g'abantu era ge beeyambisizza okusazaamu ageesiga nti okumuzzaayo e Kawempe ne bwe tuddayo enkya abantu bajja kukozesa gye bayita protest vote bamukomyewo. Yatuwa instructions tetukkiriza ensalawe enkyamu ebeerewo ng'ejulizibwa oba president mu misango emirala egijja mu maaso. Era kwe kubadde okukkiriziganya nga tumaze okwogerezeganya n'obukulembeze Secretary General ne munnaffe ono aba NUP ne tukkiriziganya ne munnaffe gy'ali ekisooka abagambye ali mu kifo kitukuvu era abatumidde era abasabira. Instructions ze nti tujulire olw'ensonga eyo. Mu mateeka bw'olekawo ensala enkyamu newankubadde ogeewulira ku ground eyinza okweyambisibwa mu bukyamu ne bajulijuliza mu misango emirala nagyo ne bagidibaga. Twagala tujjukize bannayuganda nti omusango guno ne bannamawulire tubadde wamu nga tutambula. Obulamuzi bwammwe already ndowooza mwabulaba dda. Ekisooka byonna munnanga jababulya mu election petitions etubaddemu ne presidential election petition esalibwawo obudde obwamangu. Sirabangako presidential election petition gye bavuga ndiima ng'eno. Tubadde muzisuka ndowooza ziwera n'ekikumi bw'obala okuva ku local government parliament paka mu presidential election petitions etuwozezza eya Dr. Kizza Besigye eya Mama Mbabazi n'eya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu.
tewabangawo election petition ya byabufuzi on record yali evugiddwa ndiima ene tekomye ku ndiima ebaddemu n'ekimama kyekyo lwaki kooti etomedde yatugenda kweyambisa okutomera kwayo n'ensobi zeekoze okulaba ntujulira mu kooti kati ensukkulumu mu nsonga election petitions ye court of appeal tugirage ensonga ezimu ku zino. Ekisooka, eno kooti yatusalirawo bajulizi ki betusinziirako ng'esala omusango guno. Kooti yasalawo abajulizi bonna be twagisaba 30 naye tulonderamu abajulizi be tulina okweyambisa musango guno okulaba ntuwakanya enteekateeka n'empaaba ya Nnambi. Kati ate kooti yemu ne yeeyambisa obujulizi bwabo bwe yatugaana okuwakanya nti ate mwabuwakanya yemu ku grounds etugenda okweyambisa otugaanye okuwakanya abajulizi be tutusabye tuwakanye nga tuyita mu cross examination. Nene weeyambisa nti abajulizi bamu obujulizi bwabwe tetwabuddamu okuddamu obujulizi mu election petition bagita cross examination kuba oba tojja kuwandiika volumes ng'oddamu buli kigambo mu nnaku ze batuwa entono. So awo amenye mateeka era endiima ettomezza mu nsonga eyo era kwasinzidde n'asalawo nti abalonzi bonna abali mu register ku bitundu abamu betwalaba nga bali mu uniform z'amagye ne kale ezimu ezaali mu kalwako kawakanya nga baasayasa bokisi zino nti abantu bonna 640 ng'ogasseeko abafu ogasseeko abaava mu ggwanga lino ogasseeko abalwadde ogasseeko abasomi abali wabweru w'eggwanga oba batali kawempe ng'abantu abajja baali bitundu 14 ku buli 100 agambye nti ebitundu 10 ku 100 mu polling station 14 abatalonda bonna nga abafumu batadde n'abalala bagibwako eddembe lyabwe nti abafu bagibwako eddembe ly'okulonda abali mu malwaliro bagibwako eddembe ly'okulonda abatakyali mu ggwanga bagibwako eddembe ly'okulonda n'olwekyo akalo tekaali ka mazima na bwenkanya kuba eddembe lyabwe lyabagibwako nti bw'obakwata abo bonna abali mu register n'olaba ne difference yaliwo ey'akanaana n'ogigatta n'ojjawo emitwalo 6 n'olaba akanaana nti awo kitegeeza nti Honorable Nalukuba teyandikoze eki teyandiwangudde kalulu kano nti abali mu register bonna ng'obabaze n'otumya ne difference yalina kyekyo lwaki kisaanidde okuddayo okuorganizinga akalulu kano kyayise mu mazima n'obwenkanya ku bantu bano. Kyetulowooza nti nno tekibangawo si gwe gusoose embeera bw'etyo okubaawo. Ensonga eno yaliwo mu musango gwa Oweekitiibwa Mama Mbabazi era gwe twalimu ne siniya waffe Mbabazi ono era yatukulembera nti ensonga ze zimu bwe twaziteeka mu kooti kwakoolo ffe twali tuwaaba kooti yatugamba toyinza kutunuulira balonzi bonna olw'ensonga z'emmenye kuba temuyinza kulonda 100%. Kati ensonga ze zimu ate abali ku sayidi eri ze batuwadde abe NRM ku lwaluli ensonga NRM gye twali tuvuganya mu kooti ensukkulumu era balamuzi ne bagamba nti NRM akakalu yakawangula era pulezidenti bamulayiza. Ensonga ze zimu NRM ku luno bwe zireese ate etteeka ne balikyusa nti amateeka agakola ku Supreme Court mu musango gw'Oweekitiibwa Mama Mbabazi ku nsonga y'emu kati ate kooti etandikirwako ekakyusizza ze zimu ku nsonga ze tugenda okulambika mu kooti ensukkulumu. Era kye twewuunya nti ensonga endala nga bwe mba nnyonnyodde nti ekyokugamba nti nno the Honorable Nalukoola yakola campaign koola olunaku nti yayogera ebigambo nga people power
maanyi g'abantu nti ate obujulizi abaabuleeta ne tutabawakanya newankubadde kkooti yatugaana obbawakanya nti eyo ensonga ey'okubiri tezo nze ensonga ebbiri ku nsonga nga 20 ezaleetebwa mu kkooti kwesinzidde okusazaamu akalulu k'abeekawempe. Tufunye instructions tugenda bunnambiro okulaba nti nno tujulira ku nsonga zino kubanga tukikakasa nti tuyinza kulaba bulabi kusalawo kw'abantu b'ekawempe nga kugibwawo mu ngeri enkyamu mu mateeka n'engeri ey'okupapiriza kubanga nga twababuulira justice carried is justice miscarried. Tufunye miscarriage nti olubuto olubuddemu mangu nga ne natuuka kuzaalibwa ekyo nga akikoze ye mulamuzi abadde mu musango guno newankubadde ffe nga bapuliida ensala eyo tusobola ogiwa ekitiibwa tugaana giwakanya tugenda mu kkooti ensukulumu mu nsonga z'ebyokulonda tuwakanye ensala eno kubanga tukikakasa tebadde y'amazima nakize bubi nti abo abali mu lukalala lw'okulonda mu polling station 14 1,660 omulamuzi batunuulidde n'abageraageranya n'abantu oba gaapu yaliwo ya 8 n'okusoba neeyambisa nti abali mu register bangi basobola okugyawo gaapu yali wakati wa Honorable Nalukoola n'omuwaabi Nambi. Kyekyo kwasinzidde okugamba nti bali bonna eddembe lyabwe ery'okulonda lyaggyibwawo lyalinnyirirwa yonna gye baali emagombe yonna gye baali ebweru w'eggwanga yonna gye baali ku bitanda n'asazaamu akalulu kano. Ndibadde kirungi nti kkooti ebaako ne kyennyonnyola naye obuzibu obuliwo nti bennyonnyola bali wiringo biteeka mu nkola kubanga singa mujjukira nti we twamala election petition eya 2001 eya Kizza Besigye Supreme Court eyina recommendations yawa n'enkyukakyuka mu ssemateeka n'amateeka agafuga ebyokulonda ge yalagira mu 2016 we tuddamu Amama Mbabazi waliwo enkyukakyuka kkooti ze ya recommendinga nti we tuba twagala okulonda okulungi okw'amazima okuli compliant bawoberewo enkyukakyuka ezo naye byonna teri kikoleddwa paka olwaleero era mbadde muwulira amaloboozi ag'enjawulo mu bakulembeze ab'enjawulo mu parliament ne mu bibiina nga gayayaana okufuna enkyukakyuka mu mateeka gaki g'ebyokulonda naye amaloboozi ago gonna gatuuliddwako so kyandibadde kirungi naye ate newe kyandikoleddwa leero mu guno era abo balina obuyinza n'obuvunaanyizibwa okukola enkyukakyuka si priority yaabwe era si kyebaagala kyonoona kubanga nga we tubadde tujja tukibannyonnyola ne baganda bange ba council muyizi n'abalala nti amateeka galina okuba predictable. Olina okugenda mu kkooti singa oba olina okwemulugunya ng'omanyi ki ekirina okukola ki okuvaayo nti etteeka we liba ligamba nti omusajja tayambala sikaati libe kiriya nga kiri known si ggwe kusanga nga gwe lw'oyambadde esikaati ate nga gwe oli musajja etteeka likyuke ate ligambe nti newayambala sikaati ng'alina ebisambi ebinene ye tumukkiriza ajja kubeera right. So obuzibu bwe tulina era bwe tulabye mu nsala eno nti waliwo ensala za kkooti ensukkulumu mu Uganda ezirina bye zaalagira kati gwe omulamuzi woba ogenda kuva ku nsala eyo first of all amateeka mu president gakugamba nti tosobola oli bound by court enkulu kyeyasalawo Supreme Court singa oba ogenda kukiddukako olina okunnyonnyola lwaki mu nsonga eno tokigozesezza naye twawa kkooti emisango egisukka mu 30 naye kyannaku nti mu misango gyonna gye twagiwa ne tugenda ne mu maaso ne tukola ne photocopy omusango gwa Kizza Besigye 21 guli pages 2300 twagufotokopinga ne tugubindinga ne tugenda nga highlightinga buli wamu buli page okuli ensala ya kkooti ensukkulumu ne tugenda mu Amama Kizza Besigye 2006 nayo ne tugi highlightinga page 108
ne tugenda mu amabambabazi peegi 12 byonna byonna nga tubiwa omulamuzi n'emisango emirala gya Sarah Opendi n'emirala naye mu nsala yonna yonna talina musango n'ogumu ku gye twamuwa gwakwotinzeeko n'okutunyonyola lwaki tagugoberedde. So kyennyamiza ate nga kiraga nti kyetaagisa mu mata eno issues zonna tewabaddewo mpya etaweebwa nko direction. Ensonga guno omusango gubadde mufunze nnyo nti tewabaddeewo nsonga n'emu ebadde gye tuyita novo ntesalibwangawo kooti nsukulumu. Ekikoleddwa omulamuzi ono kwe kuggyawo ensala z'abalamuzi banne ku kooti eyo enkulu, aggyewo ensala za Court of Appeal n'eza Supreme Court. Era kyekyo lwaki twagala ensi yeekenneenye kwa omusango gw'abantu. Omusango wa Kizza Besigye gwennyini yatasobola na gusoma mu nnaku 3 kuba gulina pages nga 12. Record bwe mugitunuulya ebigambo bye twayogedde tuli mu page actually nga 13. Tosobola kusoma page 13 mu nnaku 2 omulamuzi omu n'osoma emisango gyonna gye twateekayo ogumu gwa page 12 omulala gwa page 5. Bw'osoma peegi zonna tuli mu mitwalo ng'ebiri. Omulamuzi yadde alina okweyambisa okusoma okuggyako nga robot ye yakoze decision eno. Tewali okuggyako nga robot tewali yatugenda kyogerako mu mateeka mu Court of Appeal nga twaseesinga. Tewali muntu yenna okuggyako nga teyeebase, teyalidde, teyagenze na kweyamba nti obudde bwonna buli dakiika yagyeyambisizza kubeera nti awandiika peegi 50 ng'azijje mu proceedings eza peegi nga 15 naye ng'asomye n'emisango gyonna ogwa Kizza Besigye gwe twamuwa, ogwawo ekitiibwa Mwama Mbabazi n'emirala egiringa egyo. So talina recommendation gye yabadde yeetaaga nga ku nsonga y'okuwaaba. Fe amateeka gabadde gatulaga nti omuntu yenna asingiddwa mu kalulu bw'otawaaba nti omuntu waliwo violence, bw'wabaawo ebyonoonebwa nga bw'ayogera ku polling station eyo n'atagenda ku poliisi, n'atagenda mu electoral commission, n'atawaaba wantu wonna, kooti egamba nti nno tugiyita afterthought nti wagenze okuwaaba weerowooza bwerowooza nti nsobola okuwaaba. Kati kyekyo lwaki ffe nga bannamateeka bannalukoola twali tumubuuza kimu wawaaba. Kati ensonga ati yeetaagako kuwa direction. Kooti zaatugamba dda nti omuntu bw'atawaaba tewabaddewo ekikyamu aba takyasobola kweyambisa nsonga eyo kusazaamu kalulu. Kyekyo lwaki temwewuunya we muddayo emabega omuwaabi yali akkiriza nti mpanguddwa era n'ekyamuwanguza ng'akyogedde. Ekitegeeza kyekyo lwaki yali tawaabye ng'amateeka bwe gagamba mu electoral commission, ku poliisi n'ebirala. Kati ezo ezimu ku nsonga ze tulowooza nti omulamuzi ono yeewadde obuyinza bwonna n'amaanyi gonna okuggyawo ebiragiro biri byonna byeyogerako ebyaweebwa Supreme Court, Court of Appeal n'abalamuzi abaluddewo mu nsonga zino. Kye tulowooza nekibadde kituufu. Tulina olw'eggulo lwa leero lya Mwokiwagonja kubanga kooti nyume nnyo ekkiriziganyizza n'ebintu entoko bwe twagigamba ebyalumira mu kalulu kano ak'e Kawempe North. Ensonga nnyingi kwe tusigama okugisaba amu okulondebwa kwa Nalukoola nga mmemba wa Parliament wa Kawempe North. Ensonga ezisinga obungi kooti tuli basanyufu nti ekkiriziganyizza nazo era omusajja ne tumukukunulayo mu Parliament kakati ali bbali. Bwe twali tutandika omusango guno omusajja oyo yatusuubiza nti ajja kutuwa blood and nose. Gye tumalidde eno ng'eyiye ekulukuta tumumeze tumukukunuddeyo mu Parliament n'olukunkumuli lw'abalooya lwatuleetera bonna tubawuuse buva ne tubateeka ebbali omusango ne tugusinga. Njagala okwozaayoza bannakawempe
njagala okwozaayoza Nambi Farida, njagala okwozaayoza chairman w'ekibiina kya NRM wamu n'olukiiko olufuzi olwa SEC wamu n'abakulu ku kibiina ku kitebe kya NRM Secretariat okubozaayoza olw'obuwanguzi buno obulungi obwongedde okukakasa ebyo bye twakkiririzaamu ng'okulonda kwakaggwa nti mazima waliwo ebitaatambula bulungi. Aha. Ensonga okwesigamizibwa ensala eno. Ensonga ezebbiri gye batenjagala. Okay. Okusala kw'omulamuzi kwesigamiza ku nsonga zonna ze twamuwa alonzeemu ensonga enkulu. Esooka y'ensonga egamba nti abantu abawera ddala 1,640 ebyava mu kulonda kwabwe tebyateekebwa mu kalulu mu ttale esembayo mu byava mu kululu ebyasembayo. Era omulamuzi n'agamba nti ekyo kikyamu nga bwe twamugamba abantu abo baali bangi nnyo obutamanya era obutateeka byava mu kulonda kwabwe mu kalulu ak'enkomeredde. Era omulamuzi n'annyonnyola nti ekyo nno kiteeka okuwangula kwa Nalukoola kwe yali awangudde mu kubuusabuusa kubanga maagini wakati wa Nalukoola ne Nambi yali ntono ate ng'abantu bali betutamanyi nti balonda batya bangi bakubisa mu maagini eyo kumpi emirundi ebiri. Omulamuzi n'agaana olw'ekyo nti abantu abo obutateekebwa mu final ttale kyalaga nti bagiddwako eddembe lyabwe ery'okulonda n'okumanya bye balonda byatambula bitya. Ensonga ey'okubiri kwe yeesigamye kwe kuba akalulu ku lunaku olulondebwako. Omulamuzi agambye nti kituufu kye twagamba Nalukoola yakuba akalulu ye mwennyini ku polling stations 2 yasaba akalulu yakuba campaign ku polling stations 2 ne ba agent be ne bakuba campaign ku polling stations endala 2. Ebyo byonna okunoonya akalulu ku lunaku lw'okulonda omulamuzi nga bwe twabimugamba abikkiriza era ne yeesigama ku nsonga ezo 2 n'asazaamu okulondebwa kwa Nalukoola kati ali ettale. Ndowooza nti ekyo tebakitegedde bulungi oba oliawo ng'ensonga endala zonna mu musango guno batazitegeera bulungi. Bw'otunuulira akalulu ke boogerako ak'Abesigye ne Museveni tewali mulundi Muzeeyi Museveni lwasinze Besigye bululu bukka wansi wa 1.5 million. Abantu nga Besigye buli lwagamba nti tubamanyi balonze bali 2,5-10 nga tolina bwa upsetting margin y'abantu 1.5 million. Mu kalulu kano margin wakati wa Nambi ne Nalukoola yali obululu 8. Abantu betutamanyi balonda batya abatanningiddeko omusango guno nga bali 1,606 nga margin eyo bagikubisa emirundi 2. Katolina bw'oleeta musango gwa Muzeeyi na Besigye n'oguteeka mu nsonga eno tegikwatagana. Era emisango gyonna emirala egibaddewo kkooti gye gisaze nga buli lw'omala okunnyonnyola nti abantu bali abatali mu final ttale basinga maagini emirundi gyonna kkooti ejulirwamu ebadde okulonda okwo ekusazaamu. Era ffe twali bamativu kyensonga eno tebalina bwe bagenda kugiyita kubanga emisango gyonna egisaliddwa nga gyoleka nti akalulu kalina kusazibwamu bwebanga maagini yennafu okusinga ku bantu betamanyiddwa balonda batya. Aba NUP okujulira eryo ddembe lyabwe ffe ogwaffe tubakunuddeyo tubatadde wabbali okujulira be bamanyi baba najulidde naye tujja kubasangayo tubasesebbule omulundi ogwokubiri. Ebikolwa ebyakolemekawo kuba abantu n'ebyano ensonga ezo ffe sitwaziwaaba kubanga twali tuzivunaanyizibwako. Ensonga z'okugamba nti abantu baakubwa naki ffe ezo tetwaziwaaba. Kyovala abantu baalwawo nnyo okutegeera ki kye twawaaba kubanga buli omu yali alowooza Nalukoola yabba obululu simanyi abantu babakuba ebyo ffe twawaaba. Ffe twawaaba nsonga y'abalonzi b'e Kawempe butabateeka mu final ttale y'akalulu. Twawaaba misango Nalukoola gye yakola ng'omuntu oba ng'ayita mu ba agenti be. Awo ffe twateeka petition yaffe naye abantu ne batakitegeera ne beemolera ne balooya bennyini balwawo kitegeera kye twawaaba paka ku lunaku olusembaga bawaaba kino kumbe nabo tebakitegedde okuva olunaku olwasooka. Babeeranga nnyo mu ebyo bya politics ebya galale amateeka ne bageerabira kyova olabanga omusango batuddemu. Ekyo omulamuzi baakimubuulira naffe ne tumubuulira ekyennyume w'ekyo
ne tumugamba okitiibwa omulamuzi buli lw'oyisaawo ensonga eno nti eryokke nti abantu basobola okujja mu bululu ne basamba obubokisi n'olemu okusazaamu akalulu kano omwaka ogujja kyo abantu bagenda kusamba obubokisi nga bwe bakola ki nga bwe baagala. Omulamuzi ntumubuulira nti ekibi ekisinga ku ekyo ye Electoral Commission okulema okukuuma akalulu kubanga obuvunaanyizibwa obukuuma akalulu abeera nga tewaliiwo nsasagge yonna bw'akakiiko ka byekulonda. So ng'omulamuzi mumubuulira nti buli lw'ogaana okusazaamu akalulu kano kubanga Electoral Commission ezowa neekugamba nti obulu babusamba situbulina tetwabala omutawaana gw'oba oleese nti obululu oba obwonoonye emyaka n'ebisiibo. Electoral Commission eteeka okukola obuvunaanyizibwa bwayo okukuuma obululu ne watabaawo nsasagge yonna. Buli lw'ogigamba nti tukuwadde green light tukulese babusamba naye tukireke babusamba tukireke olwo Electoral Commission egenda kusobola gwa naggamba olwo nno demokrasi oba omunnyise olwo obululu bwaffe mu ggwanga obeera obunnyise kubanga abantu bo bagambye nti mu ggwa Nambi ne Nalukoola bagamba okusamba obubokisi kiryokke. Oyo simanyi demokrasi engeri bannayo NUP gye bamutegeera naye ndowooza entegeera yakifuula nnenge. Kaakati essaawa eno gye twogererako ekifo kya Kawempe North tekiri mu mubaka kubanga Nalukoola agiddwa mu Parliament. We twogerera teri mubaka ekifo ekyo kyereere era kkooti eragidde okulonda kuddibwemu mu kifo ekyo. Kakati bw'abeera nga Nalukoola ajulidde nga ye asazeewo okujulira kitegeeza nti akakiiko k'ebyokulonda kajja kulindiikiriza okutuusa nga okusala kozeeki okwa kkooti ejulirwamu kuwedde. Kkooti bw'esala eyokubiri bw'ebanga esazeewo mu budde nga buweddeyo ye esobola kukoma ku kigamba nti ekifo kyereere temuddamu kukola ki kulonda olwo ne tulinda akalulu akaawamu naye nga Nalukoola tasigaddeeyo okitegedde. So ekkooti ejulirwamu esobola okusalawo bw'ebanga eri mu budde buli obumpi nti kituufu High Court kye yasala ekifo ky'e Kawempe tekirimu muntu olwo ntugenda mu kalulu kali aka bonna ng'ekifo ekyo tekirimu muntu nga bwe kiri kati. Ffe tuze kwonoona ffe twateeka petition ne tugiwoza mu budde ne tumakinga sure nti buli kimu kkooti kyetwagaza okukola tukikola mu budde. Kakati etteeka we libanga lina we likwatira Nalukoola ekyo kiki naye nga ffe buli kimu ekkooti nga bwe tusaba tukikoze mu budde era tujja kikola mu budde ne mu kkooti ejulirwamu. Likyaliwo ebbanga ery'emyezi 6 okulondako omwaka ogujja kugenda kubaawo nga 16 January. Kitegeeza nti tukyalina obudde wakati w'olwaleero ne 16 June ezo weeks kumpi 3 era bwebanga Electoral Commission esazeewo esobola okuteekateeka akalulu mu weeks ezo 3 kubanga era ne kali yakateekerateekera za weeks nga 3 kampeni zaali za nnaku 11 ne balonda ne biggwa. So obudde weebuli Electoral Commission bw'esalawo okudda e Kawempe okuteekateeka akalulu obudde bukyaliwo ddala kumpi bwa mwezi mulamba. Akakiiko k'ebyokulonda wano mulina okulongoosa mmwe era tugenze tukikola naye kati ku mulundi guno kintu kyo kyassuka nti abantu abataagaliza abanda Kawempe North oba abataagaliza eggwanga lyaffe emirembe n'akalulu k'amazima n'obwenkanya be baasala ne bagenda ne boona tetwalina any suspicion oba endowooza yonna nti wayinza okuvaayo abantu ne bakola ekintu naye nekirala twakolagana n'abapoliisi era we mwali ku pre-polling meeting Makerere University twalaga omukulu wa poliisi yatulaga abakamanda be batadde buli kitundu abagenda kuli ebyokwerinda mu kitundu ekyo kulaba nti batangira ebikolwa nga bino bireme kubeerawo. Nekyo omukisa mubi byaliwo era tusimanyi nga bwe ngambe banoonyereza abapoliisi bwe twali tutaddewo baali luddawo lwaki tebazibira ebintu bino kubeerawo naye nga akakiiko ebyokulonda ffe naffe kitukwata okulaba nti kakati okulonda kwaliwo kwatwala ssente nyingi ate waliwo abanyakinugwanyizi abagenda ne boonoona ebintu by'okulonda kati kkooti egambye tukaddemu katulindire ekyebinaddirira. Ekitegeeza mwetonze mwenga akakiiko ebyokulonda mwetondedde bannakawempe ate twetonze ffe twalinoona ebyokulonda kakati banange era ebyavudde mu ensalawo ya kkooti era ensalawo ya kkooti yino ngirina wano kiwandiiko kinene nnyo kya mpapula peegi 50 nga kakiiko tubadde tunakisoma
twagala okutegeera ensonga ki kooti gyesinzidde ogamba nti basazizzaamu ebyava mu kulonda kwa Kawempe North, naye ku ssaawa eno abaagala kumanya nti oba enkya tugenda kutandika okuteekateeka puroguramu y'okuddamu kulonda Kawempe, awo tetunaba kutuuka awo kubanga nga bwe tumanyi mu amateeka gatulambika nti oli bw'abanga tamatidde bivudde mu nsala ya kooti ebikwata kulonda, oyo yonna tamatidde alina omukisa oba omwaganya okweyongerayo mu kooti ejulirwamu etuyita Court of Appeal / Constitutional Court. Kati akakisa kakyaliwo, oli awo oyinza okusanga nti mwami Nalukoola ayinza kwagala kweyongerayo, nafe akakiiko k'ebyokulonda tukyatunula mu nsala ya kooti tulabe kyekyo kinaddirira. Naye ekyo ku ssaawa eno ng'akakiiko tetugenda kuteekawo olukungaana lwonna oba miitingi yonna ogamba nti tulabe oba tugenda kukola akalulu k'Kawempe tugenda okukaddamu oba nedda. Ate nti ekyokubiri, ssemateeka egamba nti wabaawo ekifo kyonna mu palamenti nga kizzeewo, kiraaka wa palamenti alina okuwandiikira akakiiko k'ebyokulonda ng'akategeeza nti waliwo ekifo kino ekitaliimu mukiikize. Nolwekyo ffe tetusobola okusimbuka oba tetusobola kukola puroguramu yonna oba kaweefube yonna yogamba nti tugenda kuteekawo enteekateeka y'okulonda mu kifo ky'e Kawempe North okuggyako nga tumaze okutegeezebwa oba okufuna obukakafu okuva mu palamenti nti ekifo we kiri era kakiiko kateekebwa okuteekawo okulonda kusinziira mu ssemateeka omunaku 6 nga tezinaggwaawo nga tujjuza ekifo ekyo. Naye kati wetwogerera kati ebyo byonna tebinatuuka, tunatuuka ku level eyo oba ku ddaala eryo tunatuuka. Omukyalina ebbanga eriteekateeka akalulu. Well, ekyo nga bwe ngambye nti engeri wakyaliwo emitendera emirala mu mateeka egisobola okugobererwa oba abo bonna batamatidde. Ekyokubiri ate tulina okulinda kiraaka wa palamenti atutegeeze kiki ekiriwo ekifo oba ekiri mu palamenti oba tekiriiwo, okutandika okubala ennaku zennyini ddala nga tumaze okutegeezebwa kiraaka wa palamenti nti ekifo ekiri mu palamenti mukijjuze. Era ssemateeka tugamba nti tutandika okubala ennaku ezo6 okuva ku lunaku lwe tufunamu ebbaluwa ya kiraaka wa palamenti. Sigamba nti amawulire gagambye mumanyi gundi ekyokulabirako mwami Segirinya, omugenzi Segirinya bwe yafa, ennaku 6 tezatandikira ku lunaku lwe yafa, wabula ennaku 6 twatandika ozibala kuva ku lunaku kiraaka wa palamenti yatuwandikira n'atutegeeza. Kandi naffe tugamba nti kusinziira mu mateeka tetusobola okuyingira oba okuteekawo enteekateeka ey'okulonda mpaka tumaze okufuna okukakasibwa okutegeezebwa okuva ewa kiraaka wa palamenti nti waliwo kifo ekiri wano kya Kawempe North, muteekewo enteekateeka ey'okujjuza ekifo kino nga ssemateeka bw'atulambika. Ekyo tetunabituuka ku level eyo. Well, okusinziira mu ssemateeka etugamba nti bwe batubuzaayo ennaku nga emyezi nga 6 ku kulonda kuli kwa bonna, then okulonda kwonna by election oba kujjuza ekifo mu palamenti tekukkirizibwa okusinziira mu ssemateeka. Naye nga bwe bagambye kati awo tetunatuuka kusalawo y'engeri eyo, tetunatuukawo. Bannamateeka bagamba nti mmwe okulemererwa okukuuma akalulu ekyaleetera abavubuka okujja okwonoona obululu bebanumiza nti bali bava kusajja Nnambi. Agamba nti kigaaleeta presidensi nti abantu bangi bagenda kulaba nga akalu kabakubye bajje boonoone bagende mu kkooti nga beesigama ku ekyo. Kakati ffe nga akakiiko k'ebyokulonda tukolagana wamu n'ebitongole ebikuuma eddembe oba law enforcement agencies obuvunaanyizibwa bwabwe. Era twali mu kalulu ka Kawempe abapoliisi baaliyo, obuvunaanyizibwa bwabwe kulaba nti bakuuma emirembe, bakuuma obutebenkevu ate n'ebikozesebwa mu kulonda. Naye ku biseera ebyo tumanyi lwaki tebatuukiriza obuvunaanyizibwa obwo, ndowooza ekyo tuyinza okubabuuza, naye waliwo n'okunoonyereza okugenda mu maaso okulaba kiki ekyaliwo. Naye tusobola kunenya akakiiko k'ebyokulonda, tusobola kunenya akakiiko k'ebyokulonda kubanga bwe tuba tuteekateeka okulonda kuno nga bwe tubadde tulambike tutegeeze ggwanga, mubeeramu abantu bangi, mubeeramu ebibiina by'obufuzi, mubeeramu abeesimbyewo, mubeeramu ebibiina bya nakiyewa, mubeeramu abalonzi oba supporters n'abantu abalala.
okuluubira kwaffe kuli nti buli ffenna bwe tubanga tutambulira mu mateeka ne butugobera olutebenkevu amazima n'obwenkanya ne tutoonoona ebintu ebyokulondesa ne tutataataganya balonzi byonna biba bitambula bulungi era singa abaakola ebikolobero ebyo singa tebaabikola tetwandibadde bwe batwogera ku nsonga eno kati naye okuba nti baagenda ne bataataganya okulonda ne bakola ebintu ebitaliimu ne boonoona ebintu ebyavudde mu kulonda nga tebinatwalibwa ku tali center or returning officer asobole bitunulamu asobole biggata abirangire kati naye bw'oba onenya akakiiko k'ebyokulonda obeera mu nsobi tunuulira buli omu ani yakola ekikolo ekyo nedda ssebo tetwakikola kagenderere kwegamba returning officer yatunuulira embeera eriwo ye mu ndowooza ye kubanga ojjukira nti returning officer kusinziira mu mateeka yalina obuyinza mu by-election yatunuulira embeera eriwo n'atunuulira nti ebyava mu kulonda ebifo polling station 184 yali yabifuna naye kakati ate amawulire agamutegeeza nti ebivudde mu kulonda mu polling stations 14 byatuuka kikeerereza amawulire ago yangamba yagafuna kikeerereza naye n'atunulamu n'agamba tukusinziira ebifo 184 results tuzifunye tugenda zirangirira naye ziri 14 ky'omukisa mubi ab'empisa embi babyonoonye tekisobose naye katulangire ebivuddemu naye kati kooti yegamba mwakola ensobi mwandibadde muyimiriza oba ne mulinda oba ne muddamu oba kiki naye nga bwe ngambye tugenda kusoma ensala ya kooti era ffe ng'abagondera ebiragiro bya kooti tugamba kooti bweti bwesazeeyo naffe katutunuliremu tulabe kiki etugamba kiki etusobola naye kyenjagala okukakasa nakawempe north electoral commission tiyakikola kigenderere nti tulangirire tuleme kulangira ebivudde mu ebyava mu kulonda mu polling stations 14 kubanga tezaaliwo tetwakikola kigenderere era twagala bategeeza nti abo bonna abalina endowooza nti kati banaagenda nga bakole